Oh my God. Ogwokulya wano egutusiza musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool. Bebe Cool amawulire ga leero omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti ayitibwa ku hoteri emu emanyikiddwa nga Yes Middle East Restaurant wali ebukoto okusobola okuba nti agikyalira ku ngeri gyali nti musajja musiraamu. Omusajja ono yakwata famire mukyala abaana Nazara ne taata n'abasomba kweno restaurant era ng'ebyokulya kata bimalemu bya family ne bakasitoma obolyawo tebaalinako yadde kye baasigaza ku lunaku olwo mpola mpola naye nga kyekiriwo baganda bange mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti mumirawo eva okusobola okuba nti mutambula naffe mpola mpola tubaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number rich boy Matsudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga atanaba kuba nti osubscribinga ngamba oluddewo genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti atutambula ffena now this one is so funny nti abamu ku bye mulootako Mr. Kampala Solomon yabikola atandise okuba nti abikola. Kanye West omuyimbi ono mu America rapper yebawa Kim Kardashian yasobola okuba nti agenda maaso n'okuba nti following omutabanyi wa Bobby Wine omukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala Kyagulanyi era nga buli kimu kiri talatibu. Kampala abamu ku mmwe muli awo muzzalawa naye nga ate Bobby Wine akulaga nti agenda maaso n'okuba nti abikola n'okuba nti abitwala ku next level. Jukira nga bagamba nti okwesooka sikwe kubulya nasembayo okuseka yaseka obulungi bakabiri ne basooka ne bafuna giyite front seat ekintu ekibatabukako kati omupiira musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobby Wine yagulina. Sofa katsoka tubatwala ewa Bebe Cool tugate story ya Bobby Wine then tusobola okuba nitukomawo ffenna nga bwekitulo kino okuba ntikitambula. Bebe Cool yasobola okuba nti ayitibwa ku restaurant emu ekireka like ebukoto restaurant eno yabarabu emanyikiddwa nga Middle East Restaurant eri wali ebukoto nga kabaa katale. Bebe Cool mukumuyita bamuyise yekka nga naye bobimanyi nti oli star jangu waneeno tukulabeko blood jangu olyeko kamere tukwagala nnyo omusajja oyo Bebe Banton ne bamuyita bulungi yo omusajja kyakoze gwe mukwolesa omululu gw'okulya omanyi mwana abantu abo abakulu mwana tebakyaswala kati baswaza buswaza obeera ne Bebe Cool ku mukolo yetaswala gwaswala so Bebe Cool bamuyita asobole okuba nti obaolyawo yes ajja abeerawo asobole okulaba ku restaurant bakiringemuko bananyini restaurant bamuyitse. Omusajja ono yakwata Zuwena namugamba yambala bwe yakwata Zuwena namugamba yambala nagamba Alpha Sali namugamba Blood yambala njagala kutambuzaamu namutambuzaamu naye nayambala nagamba Biata yambala nagamba Dini yambala kirabika kolo Alan Hendrick Sali yali agenze mu kunywamu olwo teyaliiwo teyasobola kwambala. Bebe atuuka abakyala like bamwaniriza bulungi awo outside the restaurant baniriza superstar nga bulijjo nga naye bobimanyi. Bebe Cool emmere batuka okusavinga emmere nga bamanyi obaolya omusajja bisitole ki yaleeta famire enamba abantu ne batandika okugamba nti musajja wattu ffe twakuwadde weka twakuwadde bw'omu invitation how comes walese famire yo namba okusobola okuba nti mugenda mu maaso n'okuba nti mujja obutaswala bino byagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bitekebwa ebbali. Bebe Cool yakwata buli kimu gwe kyoba omanya yakwata buli kimu buli ku kyakulya gwe kyoba omanya recipes greens muceere piraawo matooke n'ebisigaddewo kati mukuba nti naye nga bw'obimanyi bafani baffe bafani omanyi bafani ba Uganda bali so funny bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo bagamba Bebe Cool I wish you give me a call one day I escort you. I can probably say I tasted all this kind and can prepare to I have for long wanted to visit that place but with your recommendation I will visit.
banji abagina maaso kuba nti bamwegattako. Maureen Gaga, Marian Bebeolik yavayo n'agamba nti looks yummy my boo where are you at jangu ontwaleko out mpola omukyala omulala bamuyitane Queen Misha yavayo n'agamba nti when I feel like eating Arab food Middle East restaurant is the best option. Nsubira Bebe Cool yakola omulimo mulungi okuba nti atunda hotel eyo mpola naye nga ate in the same period bano bakyali bagenda maaso n'okuba nti batulaga omululu gw'okulya nti ne Apas Killer Alexandria Bagonza naye musajja oyo wantindaawo ali awo ntinda Kigowanga opposite ne St Francis wapangisa mpola omuvubuka oyo naye basobola okuba nti bamuyitako ku hotel eno asobola okuba nti ayitawo. Omuvubuka kye yakola yatumya buli kimu kyakulya kyomanye ekyali mu restaurant y'Abawarabu abo yakitumya n'akiryako era tetwamanya engeri gyali nti alina self contained house ebyaddirira mukama yamanyi ku makya mu Muganda bamanyikiddwa nga Rachel ne Stereo bakera ku makya kuba nti bagula buweke bwa dewarming kubanga omululu gw'abasuka sofa byebityo bye byatambula naye ngaawo tugenda maaso n'okuba nti tuvaawo. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Solomon Kampala ng'ono mutabanyi wa Kyagulanyi Sentamu Robert gwe abadde akyali ng'okyazala ogenda kakasa nti abantu bakambwe mu nsi muno. Robert Kyagulanyi Sentamu Robert Tembo wokubiri His Excellency the Ghetto Gladiator yazalibwa ennaku z'omwezi meka 1982 awo ennaku z'omwezi 12 yasobola okuba nti aleetebwa mu nsi na mu ghetto ze ng'ava wali mu ghetto ze Kamocha yasobola okuba nti asolinga nafuna omukyala gwe yasanga ku campus nga akyali virgin bamuyita Itungo Babi Kyagulanyi era nga Itungo Babi Kyagulanyi basobola okuba nti beekolamu omulimu ne bazaala abaana ab'enjawulo. Omwana yasooka okufuluma ye Blessings yamutuma na Kibuga Kampala ekitukuvu bamuyita Solomon Kyagulanyi Kampala abasinga gwe mumanyi nga Mr Kampala yasobola okuba nti amutigiisa Uganda n'ebweru w'eggwanga. Bobi Wine ajoinize politics oluvannyuma okuba nti endongo yamutagalako mu 2016 awo ng'engoma takyali yakubira Paradise awo ng'engoma egenze maaso n'okuba nti emutabukako yasobola okuba nti ateera oluyimba olumanyikiddwa nga oluyimba olumanyikiddwa nga Paradiso ne bamugoba by election yaliwo mu 2018 yali mu Kyadondo East yasobola okuba nti ajjayo katinti n'atandika okuba nti afuna amaanyi bwe yagenda mu Arua byamuleetera ebibala bingi kwogata n'okumukuba era ng'omusajja ono kata afiirwe n'ensigo ze ezizaala mpola yasobola okuba nti yenyigira mu byobufuzi n'esimba ku President Yoweri Kaguta Museveni abasinga balowooza nti the joking matter yasobola okuba nti alinnya bwatyo mpola kati atandise kuba nti akola byafaayo. Now omuyimbi mu America amanyikiddwa nga Yes Kanye West y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba nti balina ezzalawo mu nsi muno era nga Kanye West y'omu ku bayimbi oba oliawo abeetaaga okuba nti basunsulwamu okusobola okuba nti batwalibwa ebutabika okutegeera oba bakwebali oba tebaliiko. Kanye West yasobodde okuba nti jukira bamukyazaako wano mu state Kanye West sebo tyasobodde kuba nti afollowinga Janet Museveni tyasobodde kuba nti afollowinga Yoweri Kaguta Museveni oba Kainerugaba Muhoozi oba Natasha kikwewunyisa ate nga bamuteekamu ssente mpitivu yajja no mu State House yagenze mu maaso n'okuba nti afollowinga mutabanyi wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Mr Kampala Solomon wa Solomon Kampala ku mukutu gwa Instagram mu bantu olusanvu bagenda mu maaso n'okuba nti afollowing I think Solomon Kampala y'omu kwabo abali mu space bwetyo egenda efuna omukisa okuba nti followingibwako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kanye West. Bano batandise okuba nti bayiteekamu entondo nga bagamba yi Kanye West mu bantu bonna okumanya nga fala lwaki Solomon Kampala ekyo kikulaga nti oba oliawo Bobi Wine family ye egenda mu maaso n'okuba nti ebeera recognized ku international platforms compared ku family endala zonna era oba okyali eyo ng'okyazala wa Solomon Kampala okuba nti followingibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Kanye West kikulaga nti oba oliawo Uganda tulina we tutuuse era nga ngenda kugamba nti pick up yourself Solomon Kampala Bobi Wine ne bakyali baffe aba
Popa mwena abagira Bobi Wine bena tuwatumide komero kwanti mu followinga omukutu ogwafe gumanyikidwa nga Uganda mukamoni ngenda kusaba ekintu kimu blood genda mu maaso n'okuba subscribinga genda mu maaso n'okuba nti bongako following ku Instagram Twitter Instagram Uganda mukamoli ojja tufuna mpola tusobole okuba interactinga tusobole okuba tukuza family together ng'ekintu kino okuba kitambula mpola munzikirize tusobole okuba nti mbakomya wano mpola paka bwe tulagibako olulala bampitantambi Jimson Rich Boya Maxud Junior made in Uganda. Bye bye for now.